kakati right now ndeeta mpa omusolo guli omwaka nsasula omusolo gwingira mu miliyoni nga 600 ndowooza mba nzimba Uganda. Right now nalese machine ekola engatta eno kitegeeza nzimbe Uganda. Nalese ne machine egenda okutunga esaati zino bulungi nga ndeeta material nenzigattira wano kitegeeza his excellence naye nga binambijja mu kusaka eri natandika na piisi 3-5 kati nzimba Uganda njizimbe njongeddeko nga binambijje mu kusaka okwo kwenzija eri ssebo era olunavaawo ndowooza his excellence manyi bigenda kuvaamu ebibala bingi naye nga bivudde eno wansi kati abatunda kasooli his excellence okuva mu Bende okumuleeta wano tebasobola okwezimba. His excellence kakati bwe nkudde emabega ne kasooli namutundako nga gye ntandikiddeeyo era gye nava nenzija nengatta kati right now nengenda nengattako obwongo bweyongera kukula kati ndeese ne mashini naye nga nava mu kasooli ne kati nenginjira nentunda jeans zange mpola mpola nentundira ku luggi kati nina amaduuka. We cannot kill our own genes. Somebody has said investors balimba befuula nti ba investors songa balimba ebyo tugenda kubiyingiramu ne tubitegeera naye genes zotunda ez'okusaka ezaffe zetu esaati eno gyenyambadde umbanja chi. His excess I'm doubting is not for $5. It's very good. No, it may not. I don't know the exact value, but it is made here 100%. It's not bad, but it has no design like mine. Kare. Your Excellency, nsanyuse nnyo kubanga wano kye bagamba amanya Rachel Setamu Linda ko kye bagamba nti kubanga nze ng'omuntu nemazeko obwavu mpita mu kusaka engeri okusaka kwanje gye kukosa mu Uganda tekinkwatako kati awo mwekenenyawo temugenda kulabamu obukafuira omu obutalowooza ku Uganda yonna kubanga we are saying business egyokola eyinza kuganyula gwe naye ekosa kubanga jjukira emirimu 1,500 gya Naitiro gy'abantu abali mu kolero naye ate emirimu emirala eya looda eyo n'omwana yatundira mu kiyembe. Those can also be done, but using our own products. What is the problem exactly? But tunasinkana mugenda kuntegeeza waliwo kizibu kyawo okutembeeya ebyaffe oba okutembeeya ebyokusaka. What is the difference? I think that's where you are, the point about the chain of trade. Nti bali abafactory basigale eri ffe tutembeeye kutembeeya whether it is our products. That's the one we should call. Omukulembeze abagamba nti yes oyinza okubanga gwe osaka nojja n'ogaggawala ng'omuntu omu oba ne famire yo naye ng'ebintu ebigaggawazza bivudde bweru naye ate nga tulina n'ebintu eby'omu ggwanga by'osobola okutunda oba nabyo n'obitunda nga biri ebyebweru nabyo n'ogaggawala n'agamba nsobi kyawe eriwo singa abakoze ebyaffe wano mu ggwanga ne mubitunda nabyo ne bigaggawaza naye agenda kwongera okutuula n'abakulembeze tulabe ekizibu ekiriwaawo oba osobola okugaggawala ng'otunze ebintu ebikoleddwa mu ggwanga. Kale abasembayo Sebo tweyanzizza nnyo okutuwa obudde bwo. Sebo ffe aba hardware tutunda ettayiro ezikolebwa wano naye obuzibu bwe tulina aba manufacturers abakola ttayiro ate bajja ne mu katale ne batulumbayo ne bagenda ne ku masayiti basindika abaana ku masayiti kati ekitegeeza nti chain eya distribution bagitta wakati n'obanga kati gw'ogijjayo mu factory ate ne basindika abaana ewa customer gwe wandiguzizza. Ekyokubiri aba Gentex bagenda ne batikka abayindi ne babaleeta wano singa aba Gentex abakola pipes bagenda ne abakola kimu wala abakola pipe ez'amazzi ne tanka
bagenda ne batikka abayindi bangi ne babaleeta wano ne babateeka buli mu katawuni konna e Uganda. Ate ffe bwe tugendayo mu factory tebatuwa ku bbeeyi gye bawa bayindi. Ogenda okulaba omuyindi ku kyalo nga bbeeyi gy'atunda gye bakuwerako tanka ku factory Ntinda. Kaakati tulina obuzibu bungi nnyo. Bw'oba oyogera ne ba manufacturers sebo president bagambe balekewo distribution chain naffe tusobole okukola. Ekyokubiri obujjo bwe tutunda bwatika. Kaakati ku Efris wengula toilet ya 5 ngenda okutuuka ewange ngenda okumala okutunda nga ne bwe mba nziguze kapeeka nga10 zaakise. Kati Efris yo egamba nti wafuna toilet 5 oyina kutunda toilet 5. Ezo toilet 10 tunaziterekanga tutya okutuziraga Efris. Akabuuzo ako nkabawadde bagenda kaddamu kubanga ebintu okwatika kiri nga biri ebidibye. We shall get an answer. Kale addako yani? Bampita Naabirye Ruth Brenda, nze nja kuyita grandpa kubanga ndi muzzukulu. Grandpa tukwagala nnyo, ndi musuubuzi, ndi mu kikuubo, ndi mupya ate era ndi muto. President, Efris simbi nga bw'oginnyonnyodde. Naye Efris yeetaaga intaneti wa bbeeyi, abavubuka abamu ku ffe tetumusobola. Kati tusaba. Kituufu nti yeetaaga internet? Commissioner General, Efris yeetaaga internet oba nedda? Naye internet bakusasuza? Yes, internet musasulira. Nze okubeera ku Efris teeka okubanga ndi ku internet. Naye bagamba nti tufune smartphone zaffe ina okubeerako ne internet ow'ebbeeyi kubanga ne internet bamuteekako omusolo. What do you say about that? His Excellency, my name is Hassan Wasajja. Efris ne bw'oba toyina internet osobola okukolera mu offline mode. Bw'omala okukolera mu offline mode oba week number, then lw'ogenzeko ku internet ebintu byonna bye wakoze mu offline mode byonna ne byesindika mu URA. His Excellency. Okay, tugenda kutekenenya bwe tunaddamu tugenda kukiddamu. Okay. You write these points which they are raising so that we answer them. Ne offline mode bajja tunyonyola oba ku simu ze batugamba esobola okukola kyesitasuubira. We shall study that muzukuru. Okay. Nekirala, grandpa, nze ndi wa cosmetics, bizigo, perfume, creams, lotions, it has quite a variety. And we are limited here with our manufacturing. Personally, I have a registered company. I would wish and I want to become a manufacturer. Oh, thank you. Wewe muzukuru, oyo muzukuru dala. Yes, Mr. Abazukuru bakolera amanyago? Naabirye Ruth Brenda. Company name Hulen Traders Limited. Era jaja ngenda kubeerako meeting nina okujja kubanga neetaaga support. I need a factory because I have interest in cosmetics. I will support you. Thank you very much. Kale Naabirye. No, amazina ganje ninyere Namukasa Gertrude. I come from Machindye Sabagabo. Obunkulugo Machindye Sabagabo, I had a complaint that they don't have the daily market. They need the daily market to get what to take to take the children at school. They don't have money because you have taken the increase. That increase, they don't have where to look for money for that increase. And they don't know the increase. Gamboni nyankole mbitunjeji. Intuba kumanya aiba kwenda kuiha that increase. Hati mwenu. Bahab. Abo Machindye Sabagabo, abo kuba tubine katale, nubenda katale. Era bantuma. Akatale kata. Akatala ka daily market. Akoguze ebintu byabo, abo kuba ebintu byabo ne babiguliza omuhanda. Babiguliza omuhanda kesisi eja eshuka ebintu byabo omuhanda kandi batine
No, Kwotabazi. Minister Kabanda, can you understand this? Ugamba, the minister akyetegereze aja kinshobora ndebe okutora kitwaza. Minister Kabanda, uyu mwana ono yogera naye. His Excellency, I want to thank the Lord to come to you. Era nga njagala okwebaza olw'okuweereza. Minister Kabanda mwamusubirira muliyo. So amanya gange Mr. President bampita Isiko Regan Ashraf nga nviira Busoga Kamuli. Isiko Regan Ashraf. Ko olusoga ndwenda ino. Olusoga olwenda ino. Zena mbende ina abanyankole. So muzeeyi ekintu kyokka kye njagala okwogerako y'ensonga ey'okujja ebintu ebweru n'ensonga ey'okutuyambako ngaffe bannayuganda abatandikawo bizinensi. Emabega eyo wayogerako ku mulamu ogw'okugyawo engoye enkadde okuyambako ku bannayuganda okulwanyisa engoye enkadde olw'okulwanyisa obulwadde obujjira mu ngoye. Naye nze ndi mu ngoye era nga kampani yange bagiyita Scotch Investment nga kampani eyo nagiregistraringa ne mu URA era nga kampani eyo ekiruubirirwa kyayo ebadde yakujjanga bintu bweru okusobola okubijja London, New York nekoleyo okubireeta muno mu Uganda. Naye nendaba nti tugenda spendinga sente nyingi nnyo nga wokyogeddeko omuli ennyonyi n'omuli amaato agagenda okusobola konteina okuzireeta eno. Naye His Excellency nze nkisanyukidde nnyo wookonye ku pointi ey'okubeera nti bannayuganda tusobola okubeera nga tukola ebintu byaffe. Naye nze ekibuzo kyange kiri bwe kiti muzeeyi, era nga nze nange ndi musanyufu okubeera nga nyambala olugoye lwenkoze mu ggwanga lyange. Kinsanyusa nnyo amaanyi okubeera nti wendutunda mu nsi endala ensi endala nezimpagira nange kiba kyebala nti Uganda tugyongeddeko valu ey'amaanyi. Naye muzeeyi ekisooka sirina mashini, sirina motoka zisobola kutambuza bizinesi zange ezo. Kati, that's why your organizations of your leaders we work, we see how to empower you so that you can have some money, like the Emyoga money, where you borrow at low interest, you pay back. But Excellency, tufunamu challenges nti niwe tuba tugenda okusaba banaffe sente, process zibeera mpanvu nnyo n'abamu ne batuwanvya ne twagala nnyo okwagala okwejja mu we shall discuss that. It is true, bano abakozi ba gavumenti tebafaayo, but we shall manage them. Kale mwebale abannayuganda, mwebale abasuubuzi, njagala abasuubuzi okusinga abasuubula ebyawano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo President.